Oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo? Kankwanjulire ba King Montage Photo Studio. Ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusangibwa Nankulabi ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 7 oba noti 777 noti 23 4 noti 5. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Okuvanga kutandika okulongoosa ekijja kya Moses mubadde mujja abamu nga tubagaana kuba bambi eri tetuba tetusobola kukola kikubeekiriza nga tukyakolayo naye kati muli baddembe okujja okulambula mukwano gwammwe mulambule abasanyuka musanyuke abakaaba tewali agaana nti munnaye weekaaba era oba olumiddwa. Neneebaza abantu b'okukyalo mwebale bambi omuntu okusulira awo ng'ali mu kufumbira emmere sikiba kyangu. Neebaza omukyala Veero ow'ekitovu anzuukusa ekiro kyonna ssaawa 9 ne tusaba Bikira Maria n'atusaasira n'atugumya. Asinze nnyo okungumya n'emusaasira yeewaawo bambi yafiirwa taata we ebiseera ebiwedde omwezi oguwedde naye yeebale kumbeererawo. Ennyumba yange yayimiridde ku lulwe kubanga anzuukusa n'ensaba era ne tusabira wamu Mukama Katonda n'atuwa ekisa kino kye tutambuliramu. Neebaza muganda wange maama wa Wizo, maama wa Kamiliyoni yeebale kutindiga genda okujja kutwegattako ne taata wa Kamiliyoni ne tubeera wano nga tusaba n'abalala bonna. Neebaza abasirikale abaatukumye ekiro. Neebaza muwala wa Salimu twakeesezza naye wano. Neebaza n'omusirikale omu ali awo simumanyi linnya abadde naffe ne tusaba. Sijja kusobola kumenya buli kinoomu naye mwenna mbasanyukira era omutima gwange musanyufu. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Neebaza Father waffe yeebale nnyo kutindiganga mutankoowa kuba muyita najja tankooya n'omusomesa waffe n'abakristo omukyala n'abakristo abakwaya bonna tebansuulirira bonna bajja embeera ekuyisiza etyo okuva etwafiibwako muganda waffe? Embeera tetambudde bulungi olw'ensonga kubanga ye yali amagulu gange ye yali obulamu bwange ye mukwano gwange gwensobola okugamba ekindi ku mwoyo. Naye kati saawa zino sisobola kujja nkugambe nga ggwe atali mukwano gwange nti munnaye ndi bwe nti. Bwe twabadde twogera ne maama wa Jose Kamiliyoni y'omu ku bakyala abaafiirwako mutabani waabwe AK47 naye yatugambye nti ye n'ennyimba ze takyaziwuliriza za mutabani we yamuvaako. Ng'oziwuliriza? Nze omwana wange nziwuliriza kubanga wenfunira okujjukira nti Moses yali mukwano gwange. Buli luyimba lwayimba tulina amakulu genge buli luŋŋamba. Kati sisobola kugamba nti sijja kumuwuliriza kuba mukwano gwange kuba aba mpulira bweŋŋamba nti sijja muwuliriza mba mukyaye. Yasinga abavubuka ennaku zino buli ayingira music industry bw'omubuuza niyo ku inspiring aboogera Moses Radio. Gwe kiri kikuleeta kityo mu mutima gwo? Nze sirina buzibu bwonna n'ekyo kuba mmanya nti Moses musajja muwanguzi. Olaba yafa naye era ensi n'ensi kuno baguddewo COVID naye natuddeawo ku kativi kange nendaba nga buli bbaala Moses yalimu. Buli muyimbi addamu nnyimba za Moses. Kitegeeza nti Moses ye yali iro waffe ffenna kababe abayimbi kababe bannansi Bannayuganda bonna baali bamwagala. Kitegeeza muntu mulungi Katonda yamutuwa era eyamutta yakola kibi yenna yatufiiriza. Ekyo mukirinde mu maaso kuba sinza akyogedde mumanyi gye mukijje. Temya amazina abantu ne bagamba mami wa Moses Radio akyalinamuko ku njase zinyingi. Nabadde nyaniriza abantu kubanga munnaye bw'otayaniriza banno abatambudde okujja okubeesaawo okusanyusa. Kati nange nalina okwebwayo ne ŋŋamba bannaye mwebale kujja nange ne nsobola okubasanyukira.
ennaku zino omuntu yenna abadde ajja wano okulamula nga oluusi bamugaana kati engeri gye tumuddukidde kiki kye tujja tubadde tetumugaana nti oba tulina ekigendererwa mukugambye tubadde tulongoosaayo ebiseera ebyemabega byonna tubadde tetubagaana nga buli ayagala okujja tumuwerekera bulungi najja nakola ki n'alambula naye omuntu waaba alongoosa eno ali akuba langi akuba seminti ate geogenza olinyiriddeyo kyekyokka naye kati saawa zino tewali kizibu buli omu yenna batugamba nti bagenda kufuula tourism attraction wano nga buli abantu wenna bajja kituufu kyakomawo ekyo sikimanyi sijja kukinyonyola yanzisa okusaba bwe bwompadde okusobola okwogerako eri batabani bange bala bange n'abantu bonna bokuŋŋaanidde wange akati obwakazi bwe nnina kye nnina okwogera ku moze ozi maama wange tosobola kikkiriza kinalaba kwerekoze nga muze akyali muto naye ate saamanya nti nkolo yemwe paka nomusanzibwa wa mutabani wange basulanga kibire mufuufu awo ndi mutuufu kakati ng'ate kitange mwali baddeyi baasa kitange omanyi wali omanyi japaani naye bamwogerako ebintu byafaayo atolera kitange awo mwabanisangaawo kakati nze obubaka bwe nnina gy'oli bubaka bwakugumira nti ekyakutuusa ekyakutukako nange kyatuukako ate kyantuukako sayiro yemu kakati omuntu atuula nga tunazimba nempulira nga nina obulumi bwamaanyi nyokufiira omwana wange asembayo naye mukama nayogera gendi wesuubira sigamba ntikulaba naŋŋamba buzeemaanyi abaana bameka abatanaweza mwaka abavudde ku nsi kuno nga miliyoni za na miliyoni kiri z'abaana abafudde nga tanaweza myaka 5 bayitirivu obungi twebaze mukama katonda wange yamuwa emyaka 21 abatutusa abaana bya myaka 29 miliyoni na miliyoni lwaki twebaza mukama kakati moze mukama yamukuwa emyaka 3 n'egigira ki waliwo bwowulira nti omwana nebadde wa myaka 10 babadde abaana mukaaga ow'okumu ow'ebiri ow'esatu naddibwako bonna bagizeeki bafudde kakati wakyatekoddakewakiwebaza mukama noganza mwana nga omumpa kakati gwe wasigaza abajjukulu kyabalaba oli ndabawunabagizeeki oyo agenze mwatyo togenda kulaba kumujjuku oligenda okukoza emyaka 4 ekikulema ebyafaanana naye gwe ekifaananyi kya mutabani we ekifaananyi kya mutabani wange tetugenda byeragira ate nakuwa nti moze omwana gwe yakuwa gold akumanyisiza abantu bano bonna abantu twali tuuse okuziika tewali alize gy'oli naye abantu katwegera bwogezi maama wa moze bangi bakumanyi nibogende wa kanadinali nibogende wa president oganjane mama moze aliwali bweru tuwetaka kwogera kati ate moze tebalizani kakati ffenna bali wano naddala abavubuka abavubuka bannanga bavubuka bakabanudde amaaso mulutuumu nabagamba bali mazero yafa nembagamba bateekisa obulamu bukutte obulamu bukutte bubi mukyalina olugendo luwanvu nnyo 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 nze nemyaka 7 n'ogattako ne waliwo okumu nesinza amaanyi obulamu bubi bannange obulamu bumukwate bulungi musobole okulaba ku bazzukulu bammwe nanze bwenkizeeki wembalabye kubye mukyayagala katiganaeyawo wagala nnyo okulwana
dakika 2 kufaalo kijjawo kyomanyi ogenda okuba ekikondi yakoutu ogenda omugira ng'omuswage gwakya tiyasowo omuswage bayinjo gyeyali ngendera mutaani wange kyayabadde bwajabadde bwati tugendereze nnyo kubuka tusobolerako okuwangaala ng'abazi mukama abeeramu. oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo kankwanjulire Backing Montage Photo Studio fe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.